Embeera gye tulimu yalwa mu nnyindo wekula wekka teri agenda kukula lwoyo obwo. Kubanga ne bogenda mu salooni balukuule era lubeeramu mitawana mingi egireeta ebizibu enzo okuviiramu akabasa. Kale njala kutegeeza ku munagana munange wonna gy'oli ekigolo gikyaliwo kikuweereza. Nja kwogeramu engeri eziwera nga bwe nsoose okugamba nti omwegereza takusuula kayanzi batakusuuza kayanzi n'enkugamba nti lwalwa mu nnyindo olwekula wekka nzigasa ebbiri okubategeeza ekigolo kikyaliro kitegeeza kitya. Teri mbeera ya lubeerera naye gwe ate osobola ogifuula ey'olubeerera singa oba tosetuse kukyusa mbeera eyo. Lwaki? Ebyenfuna bingi mu Uganda bizze bitabanguka era nga babitabangula. Buno baka njala bugenderi mwenna abalimi abayine mmwanyi nammwe abasuubira ozirima. Omweyogereza takusuuza kayanzi. Tamu bwebe egenda n'ebyayo. Njala bajjukiza bwe twabeeranga mu masomero twakolanga effujjo nga tumaze okukola ebibuuzo. Twakolanga effujjo nga liriko ne buzzukulu bwabyo. Buli kimu ne mulekanga mukyonoonye. Buli kimbere ne mugiryanga abasiibula nga mwetongera kudde wa kitaawo obake mukaliriko magulu owanike olabe TV okuba endongo gende mbasenga bulambule mu buli kadi effujjo twakolanga tuli mu ssomero mu taamu egenda. Ebibuuzo biwedde. Wattu ne Museveni ne babbi banne Banyarwanda banne akabinja k'Abanyarwanda bali mu taamu egenda bufujjo bagenda ddikola. Wabula Uganda esigalawo bannayuganda bajja sigalawo wabula abatono ennyo abaana besigaliza bo bajja kafiira mu nkiddamu abatono ennyo abaana besigaliza nganti empulukuta muzoliza namigamiko abajja kufiiramu naye abaana asigalawo bajja sigalawo ffe tugenda kulwana eggwanga eryo mpaka kuwulira bubi. Lwaki? Njala kukubira omulango gutakungula gwe Uganda omulimi naawe agenda okulima emmwanyi togeza n'otema omuti gwo ogw'emmwanyi togeza n'ofuuyira emmwanyi zo ziffe nedda. Kola ekintu kimu gwe abadde alina emmwanyi zo zitabirire bulungi nnyo bwe ziba zengedde zinoge ozikaze bulungi nnyo oteeke mu kkuumiro lyo mu sitoowa yo osirike emmwanyi tevunda. Buluvannyuma lwa mwezi wa myezi 2 ng'ojjayo ng'oyanikako gwe ng'olaaza emmwanyi tevunda. Kino kiyita mu luggya obuyinza bw'abantu mwe mbulina so si Museveni. Togeza n'osaawa emmwanyi yo naawe agenda okuba ng'olina pulaani enteekateeka esimba emmwanyi kwata ssente zo genda ogule endokwa osimbe emmwanyi zo ozirabire zikule. Buno obuyinza obwekiyita mu luggya obw'ekisiru obutayagaliza tebukujja mu pulogulaamu yakusimba mmwanyi yakusimba kintu kyonna kigenda kukuleetera nsimbi tokikola nkwegayiridde. Naawe abadde alina apartment nga wazizimba ne vino neekulemerako nekusasudde omusolo ennyumba ezo tozitunda zirekeewo nkolera ekintu kimu zireke nga ziri empty totekamupangisa kubanga musolo buli mwaka luguggwako olina okufilinga tax returns kitegeeza kubanga ennyumba ezo teziri occupied tolina musolo gwolina kusasula wabula ennyumba zo zibeerawo osobola ozimaintaininga ng'ozinovatinga okuwala okusasula omusolo kusasula omusajja omutemu ate omubbi. Please alina enteekateeka erimu emmwanyi genda ozirime alina emmwanyi olwedde noga emmwanyi zo oziteeke bulungi nnyo buluvannyuma lw'omwezi ozaanike ozigjeyo ekigenda okuyita mu luggya bakiyita mu 7 kigenda essaawa yonna. Omweyogereza takusuuza kayanzi bannyabo ne bassebo babuuda Mukama yatuwa ensi Uganda erimu obudde ensi endala zebutalina. Ensi endala ziri mu bunnyogovu ziri mu mataba ebyenfuna bitabanguse embeera obudde bitabanguse okulima kwabwe okw'emmwanyi kugenda kufiira ddala ate emmwanyi zikowa mu Uganda. Kati mu kaseera kano nga Museveni agenda nga bwe litaamu egenda sikuwa magezi kufuuyira mmwanyi zo zitta oba kutema mmwanyi nedda. Kakkanasa busungu Museveni muleka akole buli kyayagala obudde bwe butuuse ajja genda buli kimu akikulekere ng'okirina mu bujjuvu. Just olina kutwala bulamu bwo na kutwala budde bwo na kwenyigira mu nkola eyo neesobola okujjako Museveni noba toyogedde nenge ekuli mu mutima tosaanyawo emmwanyi zo tosaanyawo bintu byolwokuba Museveni yayisiza etteeka gundi nedda. Ekyokya kyonna okirinda ne kiwola n'okikukwasa engalo nkiddamu ekyokya kyonna okirinda ne kiwola n'okikukwasa engalo. Museveni agenda takumalira budde era takumalira ssaawa zo nti olowooza ku Museveni fuba kikuma ki ekiddako mu nsi nakukuma Uganda ngeri seefu ebiddako Mukama abakwatizeko ekigwalo gikiwedde. Njala tugende mu kyatuleese tugenda kusooka na security alert era kansubire nti President wa Mulondo atuuse. Kansubire nti President wange Mulondo akoze eki atuuse mu information eno then tusimbule video. Naye before nga sinagenda ku security alert ka video kano ngenda kabazanyira bwe mala kabazanyira ngenda kateka ku mutimbagano jange jonna mu ka sharing mu ka buli mboya NRM eyabitanga ba propaganda list bonna ba NRM bo bagamba ati mwaga Museveni ako Museveni bwe akolera Museveni ate Museveni ngayogera birala mu gwakolera. Bobi Wine is confused.
because he's not ideological, and he's being manipulated by so many groups, so many, especially foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobby Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Mwanamori ambuza. Enkwata ebyobufuzi n'okulonda mu Uganda ngambi nnyo. N'agamba nti Bobby Wine mukozi wa magulu meeru abayina interest zaabwe nkyamu Uganda ne mu Africa. So tajja n'agamba nti Bobby Wine ali confused olw'okuba nti akolera magulu meeru. Kati ate n'osanga embaata yane tegega nti ate Kyagulanyi akolera Museveni. Kanombuuza otegeera lunaku ki? Nabagamba nti bonna abasajja ba NRM entegeera yaabwe y'emu era teyawukana kankabaddemu. Bobby Wine is confused because he's not ideological, and he's being manipulated by so many groups, so many, especially foreigners. Oh, which foreigners? All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobby Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group. All right. Ansa mwajifunye temwetaka kuleka n'abantu. Katuka tugende mu security alert nga bwena okuba olwaleero letulyoka tusimbula video. All right. Ankulamusizzaako Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Nawori. Buno obubaka njagala bukutuukeko ne security team yo nekukuuma njagala bukuwa ensi etegeere Museveni kikya planning. Before nga sinagenda njagala bategeeza mwenna ba comrade abali ku social media. Buno obubaka njagala mbwanga sinagenda mu security alert. Buli diversion ne stunt ne attack je mulaba ko president right now yevudde mu country tour jabaddemu okuva ye Kamuli mu Busoga n'agenda eno ekisolo kyaba shocking kitya. Museveni bawa sente ku social media ne ku TV bamugamba omusajja tumukubya ayidde ba YouTubers on daily basis bamugamba omusajja tumukubya ayidde takyasobola kufuna following era tayina bantu yesobola kimula bande babijiro bonna batambula nti abantu avana bo Kampala biki naye mugambe nti nawe vana be Kampala genda Busoga wamwe Kamuli obafune. So kyonna kimulabe saazi no ono baby sheet yavuddeyo mulabe simanyi ne station mayaji yakavodo na yakoze ekivu buli kimu kimula kyonna stank eziriwo zonna nono gravity simanyi nyini simanyi Kyagulanyi yavera ko nyina okufa biki byonna ezo results kuba babuuza mulideko ne Kenza natira okuva ne group ye nkiddamu Kenza agenda kuva ne group ye Pasita Bujingo bonna results zavudde Kyagulanyi kuva Kamuli yonna gyabadde gyatambudde n'agenda ne mu naje yagenze eri ekisolo n'agenda eri mbasajja bakalamojja kati kyatadde Museveni ku pressure ndi abasajja baganda musajja amukubya ino musajja agani. So yeyo pressure yavuddemu kwekuleta stati zino zonna so temuzimu makulu zonna zitemuzimala bukudde kati bwe kyavuddemu obwo abasajja ne bagamba wait a minute, we have been spending billions of money on people to undermine Robert Kyagulanyi Ssentamu and we thought that our plan worked. So ate kyasinza obba shockinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze omulonde bwe yagenze ekisolo ku boda bano we bayitanga bayigira eggwanga mama President omulondo w'eggwanga bwe yagenze ekisolo bano we bayitanga bakuba yingira eggwanga kyebalabye tebakirabanga. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo abali ekisolo n'ababirabye bakugambye nti Museveni yatuuse okutandika okwogera ab'ekisolo ne bamuviira nga byayogera tebyawukanako ne byayogedde myaka ana ne bavaawo n'aswala bw'atyo n'aswala. Kati kyeyalabye ekisolo ne banne bagambye wait a minute nekkuba we twayita we twakuba ensiisira nga tutya okuyingira mu Uganda omusajja azze n'ayolawo n'akokoola bukokozi tuli mbuzibu. Olunaku lwaleero meeting bagadde bazikuba ejjo bazikubye olwaleero mugenda kuli kibadde mu meeting nekibateekateeka mumpulya bulungi nnyo tutandise bwetu. Mr. President Morobaka bwo era security alert egenda wo. Waddewo meeting olwaleero ebadde ya Zoom. Meeting eno ebadde econductingibwa mu bifo ebyenjawulo wabadde abakulu naye nga meeting eno okusinga ebadde econductingibwa ku Semwai nga balina list y'abantu bebaagala okujjawo naye nga main target yaabwe abadde President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagambye nti omusajja tubali tulowooza nti betowa ssente omusiga ettomi likola n'ettomi liganye ne bagamba tugenda kuzaako ki. Mu bantu abatudde mu meeting eno mubadde mu Direct Drinking General kitaawe Muzayizedde Nsanga Bisibe, Janet Kataha, Salimu Sale, Kahanga Muhanga, James Birungi, Muhozi Kenyini n'abala abaddemu nga bagamba nti omusajja ono tulina omukolera olukolonna olugendo mujja ng'obudde bukyali ebisigadde tujja bikwasaganya. Ne bategeeza Mr. President nti era bazze ne basindika abasajja mukaaga bagenda omutambulirako
nga batemu si balwadde bo bagenda mutambulirako. Kulale eziddako Museveni alagidde Didigi amwadde olukusale banne bakolebwa ekisoboka okuba nti bajjawo president mu ngeri yonna esoboka. Naye ababadde mu saidi gye mwagenze ekisolo mwana y'omusajja ono lindako ndowooza kansooke nakano mukategere bulungi nnyo entambula gye badde bakoze mwana y'omusajja ono oyo muumuza kati nono eyabadde wa polisi eyabadde agoberera president naye mwamuladde Alright. Oyo mukulu yabadde musaasizi eyabadde atambulira ku president. Kati tusimbudde security alert tuveho tugende ku information eddako. Alright. Amanya nga abadde mu meeting eyo abagenda okubanga bakkirizganyiza nti Didigi ne banne bakkirizganyiza nti bajjawo president. Bagambye bati nti bagenda kubanga balumba mu ngeri yonna esoboka okola nti bajjawo president ne security ye yennyini ba security team bagituuseko obulabe. CMY ne SFC basindisa akabinja kabatemu ennyo abagala okutta president saako ne tiimu ye. Era meeting etudde olwale ebadde mu CMY iso SFC ne ESO era Museveni Muhoozi ali Musale Kahanga ne Janet babadde involved today ne lwaboogo oluvannyuma ajoininze zo mu tiimu eyo. Muhoozi ye abadde n'aba SFC n'agamba nti alina okukola kyasobola kyonna olw'ensonga nti omusajja abafuukidde ekizibu okubalabisa yonna mu lwali gyagenda n'ekyo ekyabadde soroti kyamukoleddeyo enkoko ekikola bazzukulu baayo. Era n'agamba nti ye ayagala kusooka kutesitinga ku mazzi akwate Robert Kyagulanyi Ssentamu bukwasi amala amukola ekyayagala sinakindi amwoke amasasi ye akola ekiddako alabe abantu kye banaakola. Naye bamugambye nti ekyessaawa zino tekyetaaga kukola naye ye olw'okuba nti obwongo bwe bwamunguuba nainsistinga okukola ekintu ekyo. Era bagenze maaso ne bamuhooza ebiragiro ne banne okukola kye balina okukola. Museveni n'agamba nti ye awadde orders okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga clearance erinzibwe kusayiningibwa James Birungi owa CMY bamugjewo mu ngeri yonna esoboka. So Mr. President wonna w'olijjala kutegeeza nti basindise abantu abagenda okutambulirako yonna naye nga kuliko ne ba suicidos basatu betuyita ba suicidal killers abatageti nga go wennyini ne kamera team yo. Naye okusingira ddala abantu abakutambulirako nga bamulisa abantu abo bonna abandi badde baagala okutuusaako obulabe. Bo baga nti baagala kutemula before nga n'omwaka guno tegunnakuggwako ngera bwe badde nkuwoninga ompulya bulungi ssebo. So yenkola yonna eriwo ng'abantu basindisa olwaleero nali babalazeeko ebifaananyi naye ne baddamu ne beekweka naye njagala mbalaga ekifaananyi mutegeere olwaleero. Kuliko ono gwe bayita Mutyaba Andrew wa SFC ye Lance Corporal Mutyaba Andrew wa SFC yono wano wa SFC ne wakabano yeyita Mutyaba Andrew wakabano ono kamubadde nali mubalazeeko wakabano oyo mukubbo. Kuliko Muchunguzi Barnabas ono yagenda okufollowinga president paka nakasongola yono Muchunguzi Barnabas Muchunguzi Barnabas bano bawereddwa ebiragiro saako ne deputy wa James Birungi naye ajja kubanga ali involved mu connection. Bagambe bati nti after shooting Bobby Wine on his country tour that is in Buyukwe if not so in Nakasongola, Friday shall parade Damolida 5 boys
nti ku Lwokutaano baba bamaze okukola ekyo bagenda kukola ekintu kye nabanyumizaako nti balina already abantu ba traininze nga babajja mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda mu bitundu by'e Kasese aba ADF abalinzi batano damulira byali ya trainings bagenda okuparadingibwa nti babadde mabega w'okutta president era baveyo bakonfesinge nti bebamuse bano bo bajja kuba already bamaze okuparadingibwa nga basazo bagenda kuteega mu dark spots areas bitundu by'e Buyukwe na Kasongola bwa president jana abagenda esimu ya Mutyaba Andrew oba Kopolo Ras Kopolo Mutyaba Andrew ayina esimu 2 muzimpandikire wano ye Mutyaba Andrew SFC Lance Corporal ali ku 078 70 75 32 nya yeso kajingidamu 078 7075 324 endala ya 070 216 3899 eyo ze simuze then ono kopolo wa SFC baita muchunguzi Barnabas ali ku 0703 197313 muchunguzi Barnabas 0703 197313 oyo muchunguzi Barnabas aina nendala 0706 9404 549 naye olumwa amanya agakyusa naye yita Evans olumwa agakyusa naye yita Evans olya bulungi nnyo kati obuzibu obuliwo buli butya wulira bulungi nnyo bagambye olwokuba nti obukulembeze mu America bugenda kukyuka bandikozesa akavuyo kano okukola kye baagala olw'ensonga nti ebitongole bingi obutanoonyereza ensobi gye bakoze kwekulirizinga emundu eziri personal ezitali registered ne bazuwa abatemba ze bagenda okukozesa badidde mundu ezitali registered ze bagenda okukozesa nenga ate banyinizo ngenda ba exposing leero wuliza bulungi emundu jengendo soko baraga ya kika kya Bastola ya Major General James Birungi eno Major General James Birungi emundu yo yeno jo wadde omukubatemu bagende banonye president bamutte eno eyo emundu eyokubiri jemuwadde abatemu eno emundu jemuwadde abatemu ya Kano Abdul Lugumayo deputy wa Major James Birungi eno jemuwadde omutemu owokubiri gyagenda okukozesa emundu ezo zemuwadde abatemu ze bagenda okukozesa but unfortunately temutegedde nti information esobola okufuluma mumpulirize bulungi nnyo bagambye bati the reason as we decided to use Birungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also the one for Asimo is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We feared after murdering Robert Kyagulanyi Ssentamu, the US will immediately send the CIA, UK will send the M20, M6, and FBI, or even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easily be found out because all UPDF guns registered. So we decided to use those illegal guns of CMY, which we used to kill our opponents. Museveni Moho's one Bobby Wine buried within the immediately coming week, and even the condolence messages have been already written and everything is in place. Kati mukulu James Birungi message eno kanjogere mu luzungu ensengitegere kubanga muyitiridde obusiru mwemulowooza buli kimba bakisolovinga nakutta nabagamba ekizibu kye mulina mulowooza nnyo ng'obudde bukedde ate bwe ziwera ssaawa 2 ez'okumakya temuddamu kulowooza obwongo bubeera butono. Uganda ebeera mweri nga mufugidde emyaka 4 tumaze obba expose nga temuli bannayuganda. There is no any way you can now murder indigenous Uganda and go away with it. I'm here to inform the international community that Museveni and his security agent, they held a meeting today at CMY where they agreed that this week or next week, the elected president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is supposed to be killed in a well-organized scene, which will not attract questions because they are going to use unregistered guns. And these guns belong to the director of CMY and his deputy. And here is the message which they agreed on. They say the reason as we decided to use Birungi's gun because it's not registered anywhere. He got it from South Sudan, and also one of Asimo, the deputy of Asimo, is not registered. He got it from Karamoja during the disarmament program. We fear after murdering Robert Kyagulanyi Ssentamu,
The US will immediately send the CIA, UK will send the M6, FBI, even Mossad will come to investigate if we use the UPDF guns. It will be easier to be found out because all UPDF guns are registered. So we decide to use those legal guns of CMY, which we've used to kill our opponents. Remember, there are certain guns which have been used in several assassination plots in Uganda. At the end of the day, police comes out to state that the same guns which used to the previous assassination plots are the same gun used to the current assassination plot. As they say that the gun which killed late Chirumira, the same gun which killed blogger Ismail Access. So the same tricks. So as we speak right now, they might be used the same tactics to assassinate His Excellency, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu. So Mr. President, wonna woli, njagadde nseetegeere, n'abantu bategeere, mission kyeriwo. Baganda bange mwenda cameraman abali mu recordinga mutambula ku timu ya president mwegendereze nnyo abantu abo omulimu gumu gukoze ne mwongereemu. 1. Omwami ono abatambulirako ono omusajja ono omukiga ow'okuntebe road nabagamba eddagala naliba bulungi nnyo. Nabagamba mutandika okweyawulamu ebibinja nga mutuuse ku kitundu mba mugenda okusetinga president wagenda okwogerera. Temubeera mu kifo kyekimu. Mwesula ne mbanga bavudde mulabire mudde ebbali to monitor. Ekyo timu badde ekikola ne mukyongeremu. Kati njagala mukyusemu tactics endala. 1. Ffenna bwe twambala timu yonna bwe yambala red, it's very easy to identify nti kati bonna abakuma president abamuliko bali mu kitundu bwekiti. Naye singa tukyusa ate ntubira mu ngoye za bulijjo ne tubanga twesuddeko katugambe nti abantu bangi nnyo bali mu kiseera bajjudde ne mufuna abantu nga 20 ne batandika okwesuulako nga mukola nga Museveni bw'akola. Museveni agenda okujja mu kitundu mwe muli abantu bali mu kiseera wonna naye ate ebyababeera mu nsiko eyo nga bali mu kulondoola kikigenda mu maaso. Kati ngenda kusaba comrade mwenna abeeweza omumbago bazikuba bwe mbanga mwina timu y'abantu 30 abambadde mu ngoye mmyufu abakoma president wano watambulira buli kimu ate tuteekeyo abiri gabeere nga geesudde wabweru w'ekisaawa ekyo nga bali mu kuleekinga n'okutunuulira baani ono yeeyisa ate atambula ate biki wotusobola ate nga buli omu olina essimu kyangu nnyo communicatinga ne bannammwe ogezaako okufuna security ng'obudde bukyali. Otherwise bano abantu si bangu nnyo bali mu trying moments ekituufu bakimanye kyemutamanyi kankimulira nga mmaliza security alert tugenda ku video endala. Abantu bano bali mu kutya tebamanyi what is going to happen next. 1. Mwalabye Demapuga nga z'okwogera balina kye bapulaninga. They are testing waters to see either basobola okugenda mu kalulu ne bakaleka nga bakali oba okuleeta amendments zaabwe kyebali mu kupulaninga essaawa zino. But kye balabyeko nga bamaze okuvumira Kyagulanyi emyezi 6 nga takyuseemu wadde n'ekimu bali mu kutya kye bazzaako tebakimanyi. Kati ngenda basaba please mubeere beegendereza nnyo nga mukuuma omukulembeze naye kali ke basomesezza kakulu nnyo mu security amaaso togateeka mu wano angle. Bw'olaba amaaso gano bwe batunduza bwoti gabeera mu different angles ng'omontalinga abantu enneeyisa gye bayisaamu gye batambulamu bambadde batya. Kati ffe abasinga obungi twambala red which is okay naye tulina okufunako bantu 20 nga bambadde engoye za bulijjo nga beetoolodde president wagenda okubeera naddala ebweru mu bantu okumontalinga abantu abo abali awo ani yeeyisa atya mu miti waliyo buli kimu kyonna tuba tufuna different angles yensonga lwaki tuba tukola ekintu ekyo. So mbasaba mukikole bulungi nnyo. President information egifunye bulungi nnyo buli kimu kigenze bulungi nnyo emondo nzibalaze buli kimu kiwedde. Kati security alert ewedde njala tugende ku video eyatuleese mu butongole. Tutandikidde wa katutandike bote ngenda kusaba comrade mwenna abali ku social media buno baka batukeko mwenna ba bloggers aba National Unity Platform aba People Power njira mumpulize manyi mwino obusungu lete mwansinga busungu era temanyi waki nsonga si kyagala nnyo kwogera ku nsonga z'aba MP wa politician tewali asinga busungu. Nkimanyi ba comrades abaogera ensonga zino mulimba bloggers amanyi ebyobufuzi n'amanyi okulwana entalo n'amanyi okwanalizing ebintu. Tulina mu sections nyingi naye nze yange ndi specified oba ndi specialized mu politics ne mu security. Chemical ali mpita mwito olw'olumu nasooka ne mwejjako chemical ali mpita mwito olw'olumu. Kati ngenda basaba tuli mu mbeera nti batandise okulutinga ba propagandalist okuluba president in and out. TV zonna ba YouTubers ba bloggers ba public figures abayimbi bonna sente zaafulumye bagenda kulumba national platform ne president in and out. Kati njala bawo bakabuno saagala mu male time nga mujimala kuba politicians no oba ebupyo bani no. First and foremost muli batuufu kyemukola muli batuufu ne mukikolera mu time nkyamu ate mwogera ku bantu bakyamu. Lwaki
President of Robert Kyagulanyi Ssentamu teyetaaga ba MP, yetaaga bannayuganda. Quote me right. President of Robert Kyagulanyi Ssentamu teyetaaga bannabyabufuzi, teyetaaga ba MP, no. Yetaaga bannayuganda. We have to mobilize to expose the regime. Bano ba MP bebetaaga Kyagulanyi than anyone else mu nsi yonna. President yakoze country tour nga bambe ba parliament baliko abantu ne bajja in numbers, so teyetaaga politician ye munna byabufuzi, talina MP mu yetaaga. So time gyomala ku MP oba omala budde bannabyabufuzi betaaga Kyagulanyi, so Kyagulanyi teyetaaga bannabyabufuzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, he can work without those MPs kubanga bamanyi tebalina kye balina baagala nsimbi. Those are job seekers. Bolanga president yakola nga ba coordinator baguze bonna in the first place. Ne diaspora teams zonna bazigula nakola ne tuwangula akagu. Kati nalinda ba MP bachia manero sifiri bachia manero batandiko kunga abantu bajebe kalakasa tufulowiza batade kalakasa. Kati bo malira ko chobudde, nothing they can do. Omuntu atasobola kunga constituency ye ku defying oba kulwana ntalo za struggle tumalira ko budde. Twetaaga kuba omuntu oguno mukumirako amaaso. Ye president banobo natomala budde ng'olomba ne MP simanyi omuvumo omukalakata. That is time wastage. MP yetaaga president okusinga president yetaaga MP nkiddamu. Nze nina ennyiike n'obusungu ku basajja abo nabeesonyiwa ne mbata kuba tebannakimwongerako. President yagala bannayuganda tayagala ba MP. No. Ba MP baagala president. Okutegeeza ekigambo kino kitegeerwe comrade blogger ali wano wa national platform. Tubadde nga tulanga demonstration MP kyeri atadde nti bagenda kwekalakasona ku gundi. Tufulumiza counter tour MP kyeranga counter tour ku demonstration ku pages zonna za platform za social media and taliwo. Tubadde nga tubanja abana baffe bawamba agateri MP n'omwayogera oyo mwagazaaki. Tugeza mu counter tour abaana tebalina mazzi, tebalina na wakusula, tebalina n'ekyokulya nga tewali wadde asobola kufalinga the ambulance ogoberere president obe yamba abaana. Oyo oba omwagazaaki. Buli member parliament wa national platform yandibadde yakwatagana ne family y'omwana omusibali bukomera ng'abaliisa abanywesa buli kimu akibawa tewali baali bakikoze. Mubagaza mufa kinensi. Still secretariat n'ekibiina kye kikola ebintu bino kati oba obagazaaki. Obagazaaki. Mubanga wa platform kati mulinga baba MP platform no bazza mu pule tetwetaaga bazza mu pule. Public emanyi. Public emanyi. Bano temba wa maji temba budde bakomuledi bana abantu mbaleke. Temba wa manyi. Bulwa mwogerako bomuwadde omugaso. Ndoza munategeera bulungi nnyo olwaleero. Nzisya sibira mwezi otala simeme mpya no sida budde bwabwe no kubanga manyi focus eri ku president. Chobola banti namusota pa kunsozi buuse afa kunkuyegeziriwo. Do you copy that? Nchiddamu gwe comrade blogger yina okimanyi nti bwetudda mu nkola yaffe ey'obutondo bw'ekiswa namusota pa kunswe buuse namuswa afa kunkuyege emukuuma. Kuba tolisanga nkuyege givudde mu kiso vudde mukama waayo no enkuyege esigalawo wabula yenswa olufuna ebyoya nga bagikolereko ngegenda kati ne bannabyabufuzi nswa bigazamba ekigazamba mukimanyi yenswa gy'osaba ku makyanga tena biwawatiro ng'etambula ebinyonyi kubikeera okulya kati bannabyabufuzi abali mu Uganda bonna bigazamba oba Oluganda nkozeseza lwamaanyi nga temujja dutegeera nkugambye namunswa afa nnyo ku nkuyege kyokula president afa nnyo ku ba foot soldiers so si ba MP tembamalira ku biseera. Don't waste your time. Ekyo nakyo nkimaze. Mulabika video akafulumye nga ono musajja MP eyabba ensibire bamusiba avudde agamba nti president waffe yetonde ebyo byayogedde ng'ali mu bitundu by'ekkalamojja kati ngenda basaba temuwa abantu bano nsonga y'amakulu. Polegirigi bebasinga osasula ssente bavume president. Anita Amongi yatuvuma Abaganda tetwamusaba apology. Museveni n'atuvuma Abaganda nti we are useless idiots era yatuttanga tetwamusaba apology. So
Tewetaaga kuwa mwami ono budde nti simanyi president tanya wagenda kwetonda no. One. Kiso kyambuzi kirekerera omusi ne kitumira mubazi. Image y'omuntu yazeneleta ebuusa okwetonda mubbi yakava mu kulata nawe za emyezi ebiri. Ono. Kati wabasindikira omubbi ajja presenting apology request kitegeza tebalinayo omuntu ategeera era president yadabagamba. Omubbi tanabana na myezi ebiri nga avudde mu komera ate go basindisi ya just presenting apology request ono. Our attention has been drawn to the utterances made by the president of the National Unity Platform. Kati bobanga omubbi ali ku recording nga nemisango teginago go basindisa ajja atekeyo request ya apology kitegeza tebalinawo omuntu ategeera temba abudde oyo muleke bulungi nnyo temada budde aho tuvuddewo. Kati Noza kanso kenkole kino nakyo mukitegere bulungi nnyo. Nabalaga ko group kano mazima gabitono mugulu bwe bakutuma abanankole babiri abategeera bakutuma n'abaganda. I'm sorry to say this, penatu wano tuli mawanga magatte wakyakulabirako. Alright, ndoza mukategedde bulungi. Kati group eyo bagizimbye nnene ekifana kyenjala obaleeta mutegere bulungi nnyo nti twetaaga okukola okujja abasajja bano ng'emwagwa ba YouTubers ne ba bloga. Kati waliwo kye mutannategeera kyenjagala obategeeza kikino wano. Omwami oyo gwe bayita Quez Robinson naye yo kati YouTuber gwenjagala obawako story neka group ke mutegeere owe tuwolekedde. One. Omwami oyo namwogerako lulini sammalayo kati njala bawa information mugitegeere bulungi nnyo. Kati omwami ono Quez yeeyita Quez naye nga simanyi mu Buganda Quez yeddira ki naye manyi nti amanya agagwayo nga akubeerako Kwezera. Omwami ono yono wano yoyo mumula bulungi nnyo yoyo Quez. Kati ono ke kamuko ka group kaba propagandalist NRM ke yazimba in the disguise. Omwami ono yeyita mu namawulire era yakolako ku Super FM eya Peter Sematimba na mugoba. Wabula omwami ono bwamala okukola emirimu gye president bwamala okulangirira nti agenda kwesima mu 2022 mugumu ku president NRM iso semwaye batandika okulukurutinga propagandalist abagenda ku undermining okola blackmail ne propaganda ku president wa Kyagulanyi Ssentamu ku national platform. Mubali kulotingira Tamale mirundi senior mukama mumuze mirembe ne bali kulutinga Tugume akakasajja keita kaloya akali ne kibalama nako mmwe video mwekali ne bali kulutinga ono Kwezera eita Quez Robinson ne bali kulutinga Stanley Ndawula ne bali kulutinga Dindo wa Sava nabala. Kati omwami ono mukusooka yali akola ku Super FM ne bamugobayo n'agenda n'akola ku TV eno eri ku luguudo lwa Bombolodi kwe yali akola. Kati omwami ono nga bamugamba kati president wamala okulangira nti agenda kujja mu 2021 semwayi ne Eastern State House bamanya nti balina okufuna ba propagandalist abagenda okukola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bakola ne bayita ku TV radio station zonna ezaba born again Christians bayita ez'abalokole nga banoonyako kuba bayita TV eziraba followers bangi nnyo abakkiriza mu bulokole. Kati nga banoonyako ba presenters ne radio presenters abagenda okukola omulimu gw'okusiga ettomi ku president okubula okufa obufi. Omukulu ono Quez kwa mulabira ku TV ejo bayita HGTV nga akolako ne batambala emirundi ne omukulu gwe nerabidde mu mwami bayita Wuma Luzula amazima kuba yali ku TV ebiseera ebyo era ku bantu abafuna diiru okukola omulimu ogwo. Omwami ono bamala omusindika bamala omuwa omulimu guno ku TV atandika okukola nga bali kunetambala emirundi Tugume Kwezera na bana Stanley Ndawula dingu lwa sabo bazeriva nyuma nga bamugamba kusogenda kuwa sente osoko ogende wesimbewo naye gye bamusindika okwesimba eno ebukuya Kasanda bamusindika nga MP agende yesimbe ku independent ne bamuwa sente kuba sijaza alwera tamanyi na kiriyo bamuwa sente agende n'azimba ennyumba abamala zimbe ennyumba ne yesimbawo wabula mu kwesimbawo yafuna obuzibu olw'okubadde bali bamumanyi bamumma akalu n'akubwa flat bamukuba akalu ne ye ng'omuntu mufere mulwadde bwe yagendanga okuba campaign yatabuka kasete ile mwadde enkumbi emwadde amasefulya embazi amajambi agagabe ebintu byagabanga ku kyalo enkeera bya kimanga ekiro ngabikima ngabigabe mu kitundu ekirala omwali n'amasefulya ge yagabiranga ebibina by'abakyala bwamala okugagaba ekiro ekyo nga jaga kimanga bagenda omugwa mga musajja mufere
n'ensimbi ze yabasuubizanga abaga amugende mwewole nze sente ngenda bawa teyasobola bawa bw'atema mukuba akalunagwa bw'amala okugwa n'akomawo n'atandika okukola emirimu gy'okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bw'amala okugwa adda abanja balansi we gwe bali bamusuubizza mu kalulu kano n'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu ng'emirimu giweddewo nga talina kyakola NRM yamugamba otulabyeko munaffe otulabyeko nnyo tewali ssente bamaze omukozesa n'omusuula awo olw'okuba nti yali takyalina mulimu ku TV wadde ku radio omwami ono yasalawo ajoyininge social media nga yeeyita YouTuber oba interviewer nkiddamu yasalawo ajoyininge omulimu ogweyita YouTuber ng'akola nga interviewer naye ng'omulimu gwe yasooka n'aleeta abantu nga boogerera Kyagulanyi bomwogerera bwamukuba kati yazidde ddala beyannako lwaki ndi wano tegeza bakomrade eggwanga lyonna omukulu oyo gwe bayita Kwezera oba Kwezera Robinson tugume oyeyita looya Stanley Ndawula Dino Wasava sente zafulumye n'abalala sente zafulumye bagenda kulumba national platform bakole propaganda ne Black Mail atabangawo kati ekizibu kiri luddawa ekizibu kiri wano omukulu Kwezera Robinson oyinza okwagala okumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omu n'ekibiina kya national platform naye olumba bannayuganda bonna muganda wange ogenda funa obuzibu nga newoolinya taxi tosobola girinnya nga newoopangisa oba woosula ojja tuuka okuba nga tokyanywa mazzi lwaki state gy'owagira essaawa zino okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu eri mu state gye bayita kwagamaya ekigambo kwagamaya kya luzungu eyugayuga nga balugwali nnyo omutuba temanyi ddi lwevaako temanyi ddi lwesulako kati gwe lumba Robert Kyagulanyi Ssentamu pasula tugenda tandika ku tracking omu ku omu tuvudde ku kwanjula kati katandise tugenda tandika kulumba omu ku omu wetukusanga ka YouTube channel kolebwa kamerako oba makaji osula oba abantu tugenda ng'ensobi gy'okola yonna okulumba omuntu yenna nga wankyuka naffe tugenda bakolako okujja kwa bawe mundu bagenda obatambulirako so mu bufunze yoyo omwami ne sente zafulumye bagenda okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu guess what ba YouTubers be mwakuba bafunye okwawukanamu okwabwe era sente zafulumye abatanise okugula emmotoka eri awo abagenda okuvayo direct kati nga balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bayimbi nabo we bali kati kyenjala musooke mutegere ku bantu bano kirimu ekiti bagenda gangiga app naye obuyinza buli mu bantu so si bo nga bo sente zafulumye ku social media ku TV ku ba YouTubers ku ba TikToker bazemo okugroupinga bagenda kulumba national platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kati wano wembagambira don't waste time on politicians oba MPs no mudemu mutandika okulaba ensonga nga zino okubeera mukitegedde bulungi nnyo so yoyo mwami Kwezi bonna tekuli muntu wa nkyukakyuka bonna bakozi ba NRM mulaba iso abamba ina ne mungu zamu kitegedde bulungi osagala Maria ko budde mutegedde bulungi taddamu n'abuzabuza nga era gwe wenna muna Uganda ategeera bobo yagala enkyukakyuka toddamu kukyazibwa ku YouTube channel yonna tokkiriza kuwa interview yonna ng'oyagala enkyukakyuka oba bagibuuza ku Nuupu bagibuuza ku Kyagulanyi bagibuuza ku toddamu kuwa interview kuba abantu bano bawa amaanyi listen omuntu yenna ng'oyagala enkyukakyuka nkusaba oba oli muyimbi batuli muyimbi temuddamu kuwa YouTubers interview and they gain in viewership on YouTube using your content ng'abuuza interview ekisiru temuddamu bawa interview ebyo eddagala lyokka bisigadde binambireke temudda bawa interview bakusanza omunda byabufuzi simanyi oli MP oli muntu wa bulijjo oli muyimbi ng'oyagala enkyuka toddamu kuwa muntu yenna interview kubanga omuntu atayagala nkyukakyuka asaana kuziika nga n'omutwe guli kungulu ekyo kyo kibasabye temuddamu zibawa temuleka nabo awo tuvuddewo kati katugende wano bannayuganda akanyomonyoma mulina kangi ne mujja kumala kufiira mu bintu bino nina ebintu bibiri bengenda basomesa olwa really very very crucial bulijjo basomesa ethnic cleansing oba silent genocide olwali ngenda basomesako n'ekigambo kye bayita economic genocide bulijjo basomesa ekigambo kye bayita ethnic cleansing oba silent genocide ngenda basomesa kye bayita economic genocide kati kansooke wano mu ethnic cleansing oba silent genocide eri etya okugema abaana ba mubasi bakakukyagenda mu maaso masomero gonna era nga amasomero gonna agasinga obungi
agali mu Kampala Mukono Wakiso n'ebitundu ebirala gayisizza dda ebiragiro bibakuntumye eri abazadde ebiwandiiko byenasobodde okulabako gwoba oli musomesa oba oli muzadde ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School PO Box 256 ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School PO Box 25629 Kampala nga n'essimu eri 03932174146 nga olinayo omwana bayisiza samanzi ezikola abaana bamwe ebintu bino wammanga ebintu bye bino wano nze sikola sikuina information nga sigiinaako bujulizi sikola information nga sigiinaako bujulizi ulira bagambye bati date 12 November 2024 to all parents stroke guardians Integrated Children Health Day stroke catch up with vaccination activities. As you may be aware, the Minister of Health conducted annual Integrated Child Health Days. During this period, various maternal and child health services are provided, including the following. Routine immunization against measles at the age of 5 to 9. Bagabyo nti ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu ggwanga mu nkola yakyo ey'okuyita n'okuteekerateekera okulaba nti bagezaako nnyo okwewala ebirwadde binnamuzisa eri abaana mu nkola eno balagidde amasomero gonna gatandika okubanga gakola ebintu bino byengendo basomera mu manga ekisooka kigambe the routine immunization against measles age 5-9 nti okugema okw'ekikungo nga kugenda kukola mu ssomero lino ssomero limu nembaga byonna bikolebwa okugema measles wakati w'emyaka 5 ku 9 ne bakugamba cervical cancer vaccination age 10 up to kati wali okulina okukomba essowaani nzize mbagamba ekiggala baana abawala okuva ku myaka 10 ng'abakuba empiso mbu egema kansa wamwa bannabaana eno tegema kansa wamwa gannabaana wabula eziba nnabaana. Do you copy that? Omuzadde oli waka omwala wamuggala nnabaana kino bagezaako kendeeza nnamba y'abaana bammwe mu Buganda nkiddemu okiwulire. Cervical cancer vaccination mbu bagema kansa wamwa gonna kati omwana w'emyaka 10 abamu ku myaka 10 baba tebannazza mukono mabega. Munfune bulungi manyi ndi mukambwe nnyo ku nsonga ezikwatagana ku baana bano ba innocent abatalina adde ekizibu ky'omanyi mu nsi. Gwe omusomesa Dr. Ruth Aceng Dana Atwine Janet Kemba bazi Museveni omwana myaka 10 innocent girl tanazza mukono mabega tannafuna kikolwa kyonna kyabakulu kwegatta n'amabere tegannafuuyirira kubera abaana balafuuyira amabere omukubye empiso mbwe eziza kansa omunaba yamufuna ddi era kikyoziyiza gwe baali bakubyeko empiso ekoziyiza. Lwaki abaana bakolera ettimu muggale n'abaana? Sekadaama oba oli Muganda lwalinnya nze ndi Muganda owaddala taliko kibuuzo. Sekadaama nkuddamu okuzza emikono bwe bwatukumanyi va ku channel ogenda nze nakuwa abantu abeeyita Baganda manya mwekati lyabakati nakikyusizaamu oba kanki Baganda olwaleero kati tukyabayita nti gundi sine munyalwa oyo Muganda linnya Muganda lwalinnya. Abaganda abakozesa amanya bangi kati sikyatega ndi banyalwa nja bagamba kimu nti oyo Muganda lwalinnya kubanga amanya bageetumye yenjogera empya kati gyenaguddewo Muganda lwalinnya naye kankuyambe nti oli wankyukakyuka okuzza omukono emabega mu baana abo buwala mwana tu kwe kugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala bamwe kimuyita omwezi. Do you copy that? Sekadaama njagala wandika message wano kyo kitegedde ngende ku nsonga sagala kuleka muntu nga tategedde. Sekadaama wandika message enkunyonyodo kitegedde wano nveewo ngende sitera nnyo kusoma message leero njagadde kusomera message ongitegere otegedde njagala wandike nti ntegedde. Alright, katugenze maaso kyembadde njagala nze nakugamba nsobola okukwasaganya mu Luganda lwange nenkukola kyenjagala nga totegedde naye nga ate abategedde bategedde kyenkukoze kati okitegedde bulungi. Kati namba 2 mugitege tugenze ku namba 3. Namba 3 esoma tetanus vaccination age 14 to 15. Namba 4 esoma deworming age from 5 to 14.
Vitamin A administration age 6 months to 5 years. A team from KCCA, Kawempe Division, and the Health Department will visit our schools Thursday, 14th November 2024 to offer those services. We kindly request that you consent for your children to receive those health services. Return it the class teacher upon the arrival. Thank you for your cooperation. Yours sincerely, Lubogo Stephen Hedimansita. Kati Mr. Lubogo musajja Omuganda. Simanyi oli Muganda walinya, oli Muganda lwa bulombolombo na nnono, oba oli Muganda wa Essimu ya Dimansita njibawe. Eri 0782 0928. Headmaster Stephen Lugolobi, headmaster wa Winston Day and Boarding Primary School. Eno just copy yaga amasomero gonna agawereddwa ebiragiro okusibaga abaana bammwe mu ngeri yonna esoboka. So abaana gamba nze sina kye mbakoledde mu nsi muno munaamanya buli kimu kibagambye, ekyo bakiyita silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga nga temutegedde. Naye ebisigadde muli nsasula mu mumanyi kye mulimpa. Alright. Kati tugenze mu forensics one. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Tugenze mu forensics one. Forensics alwa. Okusookera ajera okubaza mwenda ba comrade abali ku social media bakola emirimu gy'okwogera. Mwe balinyo balire ddala. Naye ebiseera bisinga mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu wawutu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Abasajja bonna bolaba luba president Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu balina ebizibu bingi era bakolera ku mudumu gwa mmundu. Naye bagamba obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Mwana musajja mukulu Moses Sali azze n'ayogera oyo ne muleka kuba mutamwamuwadde budde. Mwana musajja mukulu Wambuyi Gravity bwe yazze n'ayogera ne muleka temwamuwadde budde. N'abala bagenda kujja bangi bagenda kujja kuba abasingise mukola mulimu ki kusinzira ku kibalabye. Njagala mbawe trick omuntu omanya nti Windows ze tezikola bulungi nnyo nga ne bwayogera takola amawulire temumuwa budde. Temuwa budde kati nga mukulu Moses Sali. Mukulu Moses Sali Windows tezikola. Ya kati muwa nnyo budde mulekaawo kuba yalimu okutegera nti omuntu waakuleka n'avaawo. Kati waliwo omusajja Pastor Aloysius Niyonzimana Bugingo. Niyonzimana Bugingo ono mu myaka egyedda yali abuulira enjiri era ng'alina amafuta. Naye Niyonzimana ono gyagenza akula gyagenze nga ayika Windows nga bamukozesa emirimu emikyamu. Gyegiriwa first and foremost njala bagamba nga njagala omuntu njala mulumbira mu face nga mutegedde kizibu kikyalina. Njala soka kibategeeza Bugingo yayidde abulako majani kunywebwa. Lwaki? Bw'obanga owulira enjogera y'omuntu kye tuyita tone of the language olulimi lwakozesa nga lukawufu n'omuntu wali mu nnaku kye tuyita sadness waliwo sadness tone. Kati Bugingo message yasemye fuma yabadde ng'eri sad. Omuntu walina ekintu ekimuluma kimu ku mutima tasobola kyogera naye nga kimutuddemu. Kaki bagambe Bugingo ayidde abulako majani. Omanyi enkiba gyakoma okulinnya emiti gyekoma okwandika obwere bwayo. Omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure ekisookera ddala. Yeeralikira olunaku bwe lulikya ne bategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo. Ekyo akyeraliikirira nnyo. Bugingo kesi yali kyadde gyeri tevangawo. Bugingo kesi y'endiga okufiira ku church kesi weeri wadde baagiyisizza mu lujja. Bugingo aba M23 bamunoonya. Kyovola bagbo omanyi nti obeera Bugingo amulaba ennaku zino alina emmotoka either bbiri ezimutambulirako nga zimukuuma olw'ensonga eri abamunoonya. Kati Pentagon yo temugisuubira. Lwaki temugisuubira? Kansoke mbaliyo statement eno. Pentagon temugisuubira. Bugingo ali ku pressure okuva mu State House ne ku CMI. Poliisi erina emisango gye, CMI erina emisango gye. Already M23 ng'ekibinja kimunoonya kubanga alina byakola byatakkiriziganya nabyo. Kati Museveni amukozesanga enkwaso oba ke tuyita akanyeebwa aba bait okukola emirimu gya by force. Kati yabagamba obwana wa Nuupo Bulumba buyinza okuvuma n'emmere n'ekolemu okulya n'essente nezikolemu okulya yali akimininga. Kati yazze okwogera ekigambo ekyo ng'akimanyi obwana bugenda mukuba
nenga talina kyakola alina okujjaayogere kyemutaasobodde kumanya kati nze nzebwa forensics mutegeere yazze okwogera ebigambo bino ng'akimanyi nti obwana bugendamu tebakulya ssente babiraba era babimanyi mwe kyemutannamanya endiga bwe ziba zaali mutwalo wasigadde endiga 10,000 akasanvu kadduka bwe mba temukimanyi nti endiga bwe ziba zaali mutwalo akasanvu kadduka kagenda mwe mwakaddusa tewali yaddusa ndiga zaabo jingo mmwe endiga kasanvu zagenda kati waliwo ndeze 13 ande ezimu tezikyajja kulipotinga ku church zibeera yeeyo kati njagadde obategeeza nti omusajja ono ali ku puresa ba puresa mumanyi bugita puresa ali ku puresa muli mbigere muli mbulimaawa muli mu mutwe buli wamu kati bamugamba waayikola kyova yasooka n'asindikayo oli stripper ajayogere mwakuba stripper teyaddamu kwogera mwakuba stripper ekigambo stripper mukimanyi waliwo amanyi kigambo stripper wano njagala munyonyola musana zikibanyonyola mukyogere wano stripper mwakuba stripper bwe yasooka okusindika mbu avumero Bakyagulanyi Center mwakuba stripper yasirika taddangamu wadde n'engulu ne mission gyalina eyo gamba ajja kwesiba mu Kampala Center omumansuzi webale nnyo mwakuba omumansuzi Susan Makula Bujingo ne mukbo omumansuzi yasirika taddangamu yafuna ne kamunguluze mu gundi mu mbugoze tanaterera kati mutegedde kati ng'oyagala okumanya mutuusiza Bujingo muina video zonna ng'agamba Pentagon omusingi tugusimanca luli kati omuntu watukira okugamba nti make sure you vote Museveni in the coming election. If you don't vote Museveni, there is no Pentagon. Nakugamba fuba okulaba ng'olonda Museveni bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kati aho kitegeeza njagala mutandika okusoma ebintu bino musomere ebbaluwa mu bbaasa njagala musomere omusajja okujoga nti bw'otalonda Museveni Pentagon teriyo kitegeeza Museveni ye security yo Pentagon teriiwo alina security nga Museveni waali Museveni aba taliwo Pentagon teriiwo mwakalabye kano nze mmanyidde ddala ndi Museveni betumuzaako tugenda kuzimba ekkanisa eno nga tetuligenamu zikulira waggulu mu linnya lya Mukama Yesu ekirooto kyange bakiyita Pentagon kati bw'obanga wasomako ku mbeera z'abantu eza bulijjo nga wagamba Pentagon ogenda gizimba emyaka 2 egiwedde n'owabulira ne ssente ze wasondako essaazi nobagamba bwemutalonda Museveni yo Pentagon eyinza obutabaayo kitegeeza watuusa akoze eki ayidde awo si we wakulu we wano ono ebujingo oli gino mu 2013 nga tannabeera mivuyo gyonna y'ono kati bw'owulira njagala owulira toni olulimi lw'ebiga byayogera kati njagala owulira na wano bulungi nnyo wano tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala Mukama golokoka tandika okutulumbula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwamya emitima golokoka tandika okwamya emmeeme zaabwe golokoka Mukama buli akunja ekyobulimba okibamba ako kowulidde aserera nga ayagala kaabo omusajja alina ekintu ekimutudde ku mutima stripper takimanyi endiga tezikimanyi yakimanyi akowulidde aserera nga ayagala omanyi kizibu nnyo omusajja okuva mu toni eseerera yeekaaba noba afiiriddwa mukazi we kati wano tuli mu psychology kizibu nnyo omusajja eriyo maani okuva mu toni eyeeseerera ng'ekaaba esawundinga ng'ekaaba omuntu oyo alina akantu ako waliwo kyali wange muganda yamuyita Wanta ali ku TikTok Wanta alina akantu ako naye eri talent yali gifted by nature Wanta alina akantu ako kati waliwo omusajja ng'alina akantu akatoni akaseerera akaagala okukaaba abasajja batera nnyo okukaaba either nga emmali yonna esiridde oba afiiriddwe omwana we oba mukazi we kintu kyonna kyayagala omusajja atera nnyo okufuna akantu ako akaseerera
kati oli omusajja ono ng'aseerera akantu ako kitegeeza alina ekintu ekinene ekimutuddemu nga talina ngeri gyakibuukamu n'ekyo ekiriwa owaye ettaka kw'otudde si lya jjajjaawo okimanyi bulungi nnyo nti ye watta Richard oluvannyuma lw'okukula ebijanja bya Susan Makula ndi nkimanyi endiga yafiiridde awo nti ye n'ennyumba gy'oyita White House ogimanyi siiyo n'ettaka kweri nti siiyo nti ye omulimu ogumanyi gwakolumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mutegedde kyenjagadde mbawe forensics mugende okulumba omuntu ngamye nti omusajja abulako majaani ya era kino muyinza okera ku makya omusajja yafudde oba ng'emmotoka emutomedde wa pulesa njagala muli ttooni eyo yokka gye njagala muwulire omusajja kizibu nnyo okuserera mu ttooni eyo buba bulumi bw'amaanyi nnyo ono Kyagulanyi si yamuluma kambagambe Kyagulanyi si yaluma buli kubanga Kyagulanyi is none of business towards bujingo Kyagulanyi si pastor Kyagulanyi talina kanisa talina business na bujingo nti bali mu competition ya ndiga no kati talina yajijjawa kubanga he is forced to attack an innocent man nenga amanyi backfire nga namusindika okwogera singa batatuukiriza byalina kwogera oba mutegedde njagadde okubanyogera naye mwamukubya nnyo naye nga temusobodde kufuna forensics details za kintu kino bujingo talina buzibu na Kyagulanyi no kubanga tebali mu business yemu talina kyamwagaza naye bamusindika okuluba Kyagulanyi kubanga alina akamaso ke yagwako one ettaka sibirya tasobola kuzimbawo sente bazimuwa yatta omuntu Richard endiga yafiiriddemu obudde buweddeyo kati njala kutegeeza bana baganda mannya batula mu meeting ne bagamba bana ekituufu kiri nti akasajja katulubye obudde buweddeyo gwe oyagala kumenti akasajja mwakaliyo obudde buweddeyo Museveni byagenze ekisolo tokwabaddeko mu motoka mbu simanyi z'abantu ba security simanyi bani batambula yagenze n'amagye peke yake gokka kubanga protection yabadde alina kitegeeza gwatano tisinze kintu kino akasajja kajjo bakakubira simu nti lero kola kino kati njala sanja kantu kano mukawulire kyenjagade mulie toni eno njagala mulie kibayita toni mulyoke mutegedde omusajja ono bamusindika okola ninga nakimanyi bakafanya wulira tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala mukama golokoka tandika okutirimu kati kamwaka bikasasiro ganga tuva mu bizibu batuuza mu bizibu that means yakava mu kizibu kyali kyaddi file pending file yendiga neyingira endiga yafudde etya kyavaga tuva mu bizibu batuuza mu bizibu kankubuuza mukulu ku bizibu byoyogerako Katonda kizibu ki kyakuzizaamu kubanga oyimiriddewo ku lwa Katonda bizibu ki byakusindikidde omuyambeko byavuddemu ate n'akubira bimuyambeko Katonda tebiriiwo just file yali kyali pendinga bagikutera ku meza nebagana yendige yazzeeko nayo yeyewo kati ye tuva mbizibu batuuza mbizibu kati kipendinga lumba kati akasajja kali mbuzibu kanga bazanyire konna tuveewo wano kuba tetujja kulwawo wano tuva mu bizibu nga batuuza mu bizibu ekimala mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutubumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeme zaabwe golokoka mukama buyavunja ekyobulimba okibambaze mukama kyabatwambeza buli lunaku okibambaze mukama n'abaana baabwe okibambaze mukama n'ebakazi baabwe okibambaze mukama n'abazadde baabwe obasogonyole taata obasogonyole abalwana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana n'omulimu ogubakomerererwa obasogonyole abalwanagana ne saddaaka tusangula amaziga tewebaka mukama tewebaka taata tukwegayiridde twagala kuzimba nyumba yo twagala kuzimba pentagoni mukama emiryango gy'amagombe giggale ne bananyirigyo baziike emiryango gy'amagombe giggale ne bananyirigyo baziike kati esaala tagisabira Kyagulanyi kuno Museveni kwali muhooze kwali buli omu kwali banyabo ne basebo esaala eyo ono agisabira Museveni ne family yibukire ku machanga either government bagiwambe bafiridde mu buliri kesi closed teryamubanja kyemutaano tisinze kyenjagadde kubanga nze buli kimu nkiwa time n'ekitunuulira
nenkikolako forensics ono Sarah teyisomedde mmwe abanuupu oba kyabule no Sarah agisabira Museveni kenyini bakere ku macha either nga bafudde oba gavumenti bagiwambye kesi close diteri amubanja ligaze mubanja je kikulu kya Sarah eno kubanga uganti Katonda teyebaka gwanegete Katonda yebaka kano teyebaka abira 24/7 abakola abamutali kati uganti yebaka olinga mudumira kati ngira bategeza Sarah je yasabye tanagisabira ko kyagula wa muntu ye nabadamu no alina ekintu ekimutudde ku mutima yeka yakimanyi ninge ekimutudde mu kimanyi bakita alo ikikoro kimanyi kati bwe buzibu mukitegedde kano yebaka ngako ate Katonda tava mbizibu nakwongera bizibu kuba Katonda akola ebirimu gye kati bizibu kibi wavaamu ate bakoletedde ebizibu ebirala kitegeeza abamanyi okusoma bulungi nnyo olulimi lw'ebigambo n'ettooni y'ebigambo mujjafu kasita omusajja yenna aseerera akantu ako manya alina obulumi kankabatiremu kenjagala ako kamuno tisinge akagambo ako buli musajja ali kuno okimanyi bulungi omusajja watuuka mu mbeera situation ayika n'atandika ako ebeera pin ngoza nogamba Mukama Katonda mmira njagala tugende ku nsonga endala kano kenjagala muwulire kano kokka kimala Mukama golokoka tandika okutirimbula golokoka tandika okutugumbula golokoka tandika okwabya emitima golokoka tandika okwabya emmeme zaabwe golokoka Mukama buli akunja ekyobulimba okibambaze Mukama kyabatwambeza buli lunaku okibambaze Mukama n'abaana baabwe okibambaze Mukama ne bakazi baabwe okibambaze Mukama oyo tomuvuddeko kyenjagadde obbawa ako kokka mukategere kasitoli omakagambako omusajja omanyita musajja alina obuzibu babakazi obulumi bwabwe atandikirawo n'abaluka n'omusajja kasitajjala nnyo kuta nolanga asere yagala kaba manya kyaliko kizibu kati b'omuntu wammwe bakwasiza amaze obbawa buli kimu kyonna mbakoledde forensics mutegere mumutuusiza mujja mutuusa bulungi nnyo kana mutegedde obulungi nnyo alright kati waliwo kambaze wano ndowooza buno obubaka njala bugende eri mwenna abayimbi bannayuganda bw'oba omanyi nti okolagana ne gavumenti ya Museveni etta ewamba etulugunya bannayuganda ate the same time bw'oyagala okukola center performing bannayuganda balina ebizibu njala kuwa gabuwa ebintu by'okuyimbira mu diaspora byesonyiwe nkiddamu bw'oba oli muyimbi ng'okolagana ne ga Museveni era ng'okola effujjo n'oyogera ebigambo ebitakwatagana ku nkyukakyuka okuyimbira mu diaspora kwesonyiwe omukulu Joseph Mayanja aina show mu ggwanga lya Budaki yetwita Netherlands gyagenda okubeera ne Dozon Misa Kisemakula abamutegese okuli omukyala gwe bamuyita Sarah Key ono ye mukyala w'omwami gwe bayita Mambo Entertainment naye abadde mu Budaki eno zoba yazeeka simanyi so njala soka tegeza public abasajja n'abakazi abagala enkyukakyuka tebali against business z'abantu bonna bakola business mu diaspora no wabula balina n'ekizibu n'omuntu yenna agetinga involved n'abantu abakozesebwa gavumenti ya Museveni okutulugunya bannayuganda e Uganda nkiddamu national platform ne people power across the world tebali mu lutalo n'abantu bakola business zammwe mu diaspora wabula olutalo lwabwe lulina abantu abakola nabo business nga beetaba mu kikolwa ekyokuwagira gavumenti eruko n'okutulugunya bannayuganda mukyala Sarah Key ne mwami wo Mambo Netherland chapter ya National Platform ne People Power ne Dr. Nico tebali mu lutalo na business yo bali mu lutalo n'omuyimbi oba abayimbi bogenda okuleeta abakolagana ne Museveni
n'okulemezawo dictatorship okutulugunya bannayuganda. Tulowooza tugenda kulumba baba akulumba Niko yakozeeko kye tuyita forensics mu bizinensi yo nti alina olutalo naawe. No, message eri clear. Bw'obanga oli muyimbi ng'okolaga ne Museveni nga tovaayo ku nsonga zino bannayuganda era ng'ovaayo butero nga tuwagira Museveni nga bawamba bane babatta bannayuganda bajjako buli kibalina, manya nti bagenda kukolako kye tuyita investigations ojja kufiirwa bizinensi zo ne ssente zo. Kati mukyala Sarake ne mukulu Mamba tetulina buzibu nammwe nga bannayuganda, wabula mugetinga involved okuleeta abantu abalina criminal records n'okuba nti bakolaga ne Museveni. Kati ekirala mukyala Sarake oba Saraki walinnya n'ogenda ebulaya n'ofuna obutuuze era oli bulungi, but mistakenly ndowooza tonagobera amateeka gafuga nsi z'abazungu. Lwaki? Mu nsi z'abazungu okuponinga omuntu nti ogenda mukuba ebeera insult era it's a police case bakuvunaana. Ompulira? Okugamba omuntu nti nja kukuba gubeera musango. Kati mukulu Dr. Nico y'omu ku bantu be tulina abaagala Uganda n'enkyukakyuka from day one. Bwe yakugamba nti tuleeta Kamiiri wano kubanga muzi wa misango ate wagira NRM, wavuddeyo n'ogamba nti ogenda mukuba video y'eno. I will beat you. Just play with me. I will beat you. But nja kuba emisipi. Nja kubanga sina mase. Nja kuba black, blue, red, green. Kana ino message mujituuse ku Kaniko ako. Kaniko gwe nja kukuba. Ngo temper with me. Nja kukuba. Newo mwakwelabire. Trust me. Before I posted the announcement of our demonstration, I was feeling sorry for this organizer, Sarah Key. But now I'm no longer sorry. This lady is the same as Jose Chameleon. They want to solve issues in the violent way. This is what we're fighting against in Uganda. We want rule of law. Chameleon, Museveni, and Sarah Key, they want the rule of the fist. You really think I'm afraid of you, Sarah Key? The war criminal I dealt with in this hotel. Balam, There is a who's way more dangerous criminal than in you this are. hotel, and his I name dealt is with Balam. this small Derek Sinjonji that tried to threaten me I can film last year. whatever I want. It didn't end well On my for neither on of the them. public road, and I'm filming here. I'm filming myself, yeah. Just take your loss. Are profiting from the Ugandan Just know that anyone that is organizing taking money from the a embassy concert in black. for an NRM collaborator like Jose Chameleon, like Eddie Kenso, like Bebe Cool, you are going to suffer when you enter the diaspora because we are going to hold you responsible. You have enough money to make the right choices in life. The right choices like Bobby Wine did. He was in the same situation as you are, and he chose for his people, the people of Uganda, while you betrayed the people of Uganda by affiliating yourself with the dictator. And you have the guts to wear that hat, silent majority. The majority of the people won't change. They are suffering. No, you are not suffering. You have a good life, but Ugandans are suffering. And this just confirms that our decision to demonstrate against you was the right decision. All right. Kati, Dr. Nico tatwala bintu nga muzannyo. Era lwavudde awo yagenze butereevu ku poliisi n'aggulawo omusango ku mukyalo n'okwagala omutulugunya n'omukuba era bino byabaddeyo. Sorry. That being said, there's no reservation for the household. We don't know why they are using our address. Hey guys, this is Ronnie. We just arrived and immediately there's action to do. We are here at Schalkenberg with 15, which where supposedly murderer Chameleon is going to perform. So we're going to ask these people if they know about the fact that the organizer is threatening me. Hello? Hello? Anyone here? Bridges always have to be open. Yeah, the chest was open quite well. You know this place? Okay. Is the owner of this place? This person being then? Sorry? I've explained to him about the whole situation. I've given him a brief background, actually the whole background about our country.
how Camion is being protected by the NRM regime. He has a lot of files at police. The person he killed, Kalamaji, because he is being protected by police, this file will never get out. And about the video that Sarake recorded, I had to explain each and every word. He didn't know the kind of people that are going to rent this house and the kind of person is going to be hosted in this church. Because I told him... It's the same trick they used at the Uganda Business Convention. Yeah, they pretend like it's church. Actually, it's another activity. There's something... Yes, we came into the building and we informed. So this concert is by a Uganda artist called Chameleon, that he should be convicted for murder. It's our address, yeah, but nobody made contact with us to rent the hall for the Saturday. So, you don't know anything about this concert, right? We don't know, they don't know anything. I asked them, he asked the other people, I had direct contact with the person that goes over rent of the hall, and the main contact for stuff goes to that person. They say they don't know anything about this. Sorry. That being said, there's no reservation for the hall, so we don't know why they are using our address. And how, so you've seen the flyer, so that phone number, that is the phone number by this lady Sarah Key. You can just call her and you can just ask her, why are you using my address? We will. Yes, okay. He doesn't know anything about this, nothing like this will happen, especially now that we know all of this. We won't condone this, so nobody will rent the hall, for as far as we know, with that name or not at all. The whole day is free still, so we don't know of anything. Thank you so much. So, if they wanted to rent the hall, it was possible. All right. Yeah. So, We see like reconstructing the hall, so that being said, there is no chance of it being. all right. Thank you. We have just reached out the police, so we are going in. So thank you so much. So now you see what kind of crooks these people are. Not only is this artist a murderer, not only is this lady threatening me, but she's even using a false address to advertise that concert. Okay, comrades, we're now at the police station Amstelveen and we're going to report Sarah Key here. Yeah. Alright. Bamuguddeko ddo musango lwakuba nti ekyensonyi bwe ngenza okuwulira omukyalo ono mpudde ng'alimu akabano. Balina arrogance n'akamanyiiro mu ngeri eyo. Omukyala mpulidde ng'alimu akabano. Naye ndowooza buli kintu kibeerako obudde. Omukyala ono mpulidde ng'alimu akabano. Omanyi abantu b'akabano bano balina arrogance nti nja kukuba black and white sime biki. Kati wano ng'omwoyo yageze ku poliisi aguddewo case. Okay, comrades, we're now at the police station Amstelveen and we're going to report Sarah Key here. Yeah. She recorded a video, which is in Uganda, in my local language, and she was saying that she will beat him up because on Saturday there is an event at a certain address, and they are bringing in an artist from Uganda, and this artist, is protected by the regime in Uganda, and he has files of killing people. Right. So we were talking about this, that it is not right to bring a criminal in a democratic country. Yeah. And because she's a businesswoman, and she said that because we were going to demonstrate about this, lady said that if she sees Dr. Nkotia, she will beat him up with belts and everything. So, okay. That should beat him. She wants to file a report. We want to file a report about the situation. Because she's threatening you. Yeah, not even me, but him. Also, is in this video because I cannot understand you get this. I can actually translate each and every word. Okay, so you want to make an official report of it? Yes. Okay. I was here half a year ago because I was threatened and beaten by another member from the same party. Yeah. Okay, yeah. And this gentleman called Derek St. John. That has beaten me. So you can actually see these threats are actually dangerous because sometimes I did get beaten. Yeah. Because you said this Saturday there's an event. An event on Saturday. And where is the event? And the event is in Amsterdam. Okay. Schepenbergweg in Amsterdam. Can you imagine that we just talked to the owner? The owner doesn't even know that the concert is taking place. And for my information, you guys will be there and she will also be there. And the reason why she's angry with us is that the concert that is planned there is by a criminal that is affiliated with the Ugandan dictatorship, and we are protesting against it. Okay. And she thinks that she's now going to lose money because of that, and that's why she is threatening us. Oh, okay, like that. Okay. Yeah. All right. Kati omukyalo ono bwe yalabye nga bimusobedde n'ayagala akyuse venue ne venue yennyini yategeereddwa
venue endala gyakyusizza agamba bw'ati mbu Mambo Entertain presents tugende mu kikadde nga 16 November kuliko Jose Chameleone Mr. Kisemakula ndi live in Amsterdam free parking najiteekako kitundu bakiyita Runwogen 12 1043 NH Amsterdam byonna bimaze okuteekebwa ku polisi na buli kimu so mbategeeza mwe bannayuganda mwenna naddala abayimbi tetukugaana kuwagira kyoyagala naye kasitovayo n'olumba enkyukakyuka oba olumbye president w'abantu oba olumbye enkyukakyuka ojja kuba ofuna obuzibu mu bizinensi yo gy'olaga kubanga ensi nkoowu. 1 ono mukyala Sarah K njala sooka kutegeeza nnyabo essaawa zino mwandibanga gwe eggwanga lyammwe eryabeetuma amannya g'ekigambo bagana Uganda mwe muli mu buyinza ekigambo kuba muntu mu nsi erimu amateeka kisobola okusazisa mu passport yo oba empapula zo ne bakutikka n'odda ewaka eno keesi ne bagiforwardinga mpaka mu kooti esobola okusazisa mu passport yo oba empapula zo zoyina eza residence permit ne bakutikka n'odda eka ekintu kyangu nnyo abayimbi bangi bazze Netherlands bagenze Bungereza bayimbye naye omuntu gwomanyi nti alina criminal record omuntu gwomanyi nti avuma tayagala nkyukakyuka tayogera ku bintu ate n'ogaa nti ojja kuba omuntu akugenda kyokoze kikyamu kitegeeza nti gwe kennyini olina obuzibu ffe tetuli mu lutalo na bizinesi zammwe ze mukola wabula tuli mu lutalo n'abo abantu abatayagala nkyukakyuka ate abavumirira enkyukakyuka nga balya ssente ze muw'omusolo gwe mukyala Sarake kansubire nti wave Uganda n'ogenda mu Netherlands oba mweyinsi gye muyita Dutch nti Uganda wali bulungi naye ndowooza tewali bulungi ekyakutwale kubanga singa ali bulungi wandibadde toli mu Netherlands wandibadde oli Uganda ebiseera bisinga abantu mmwe abava e Uganda nga mwerimbisa emmanya g'ekina Uganda ne mutuuka eyo kubanga no report endaga nakino gyala public ekitegere abantu bangi abeefuula banna-Uganda ne bagira ku passport za Uganda naye nga si banna-Uganda era ne bafuna empapula eyo wabula bwe bamala ne beefuula amawanga gawe matuufu okitegedde bulungi kati mukyalo gwe njala kugamba sikumanyi nyera kuga ekigambo kimu bw'oba oyagala okusigaza n'empapula zo n'obutawanvu ya nsonga zino olulimi olulagira olumwine Uganda okuba muno gavumenti nja kukutta nja kukusiba nja kukuba wandibadde olwejjamu kyekisooka ekyokubiri wandibadde bwetondera abantu ng'obudde bukyali ku kintu kyewakoze kubanga Dr. Nico si muntu nti ayagala nnyo emivuyo ayagala nnyo ne kasita onomulagako nti olw'amaanyi ajja kukulagako era njala tutola baka buno butegeeza mwenna ba chapter leaders abali mu Europe n'abali mu Netherlands please ngenda basa bano buwombeefu muyinza okuba muyina enjawukana zammwe ze tutamanyi deep inside naye ndowooza time etuuse mwe bannayuganda abali mu Europe nga mwagala nkyukakyuka mukole muzanye paati yammwe ne Dr. Nico mumuleka azanye paati ye ng'omuntu. You might be having difference or personal differences, but please, I beg you kindly, leave Dr. Nico to operate the way how you think that is right. And you, comrades, operate in the way how you think that's the right way. Don't mingle things around. If you don't agree with Dr. Nico in some ways or in some activities, please find a better way to do your own work. Because this gentleman is not a Ugandan, but he spent a lot of time fighting for Uganda and for Ugandans. So if you start mistreating him, that you are forcing him to get out of Ugandan affairs, and for you are ever quiet, you don't even organize demonstration in Netherlands. Temugenda ku International Criminal Court nga musise ngalo omuntu ali active mulwanyisa wachi. Ngenda basa muyinza okubanga mulina personal differences wabula temuziyingiza mu kukyusa ggwanga. Si byangu nnyo omuzungu okuvayo practically physically nabeera nga ali involved mu nsonga z'ensi endala kubanga ayagala ensi eyo. Muntegedde bulungi nnyo. Bwe muba mwagwamu amaanyi ku struggle, please muleke omusajja ono atambuze ensonga ze. Temuziyingirira. Tugamba nti kyotalya okirekera munno n'akirya. Kyotalya okirekera munno n'akirya. Yes, Dr. Nicole si Jesus, naye bwe kituukamu activism. Mwenna abali mu Netherlands we yasinga Dr. Nicole. Sina muntu gwe ngenda kulubobla ambasaba politely, please. Omusajja muleka akole emirimu gye
namwe mukole emirimu gyammwe bwaba demonstrating nze aluba abantu be ba criminals abava Uganda nga bajja kukola business mumuleke akole emirimu bwe mutamusobola nga temulina time ye time agirina please mbasaba mumuleke Nick ali more fucking serious than you Oshitegera buli muntu alina ebizibu yengo omuntu alina ensobize nenze buli kaseera mpulira mu complaininga mwagala kuba musajja mu WhatsApp groups biki bwabanga ile ebintu biri personal nganso buli muntu tali perfect muntu ali perfect jisho kimanyire nebwe kijja nti nsonga za gwanga kulwana nsonga za gwanga muleka akole emirimu gye oba agenze bo mu collectivism ze muleka agende bwomu temuteeka ko lukongolo mu mukole ejamwe kuba tewali ali perfect chemba saba kyokka leave Dr. Nick alone. Let him play his part. Namu play party ya mwe. Please. Chemba sawa choka. Ebisigadde ffenna twagala nkyuka. Mukama atukwatireko tujja jifuna. Era njala kubaza mwenda abakyali active, abakyali mu politics muyo kumwali mu balidala. Abali mu Bungereza, abali mu Canada, abali mu America, abali Middle East, abali mu Africa, abali mu balidala. Ngafundikira ku nsonga tugenda ku nsonga endala. Of course, nina ekintu kyenjagala mbagambe basaba mwenna. Fenna tulina common goal ya kujjawo dictator. That is our main target or goal. Bwenna alina interest mu position oba mu kifo kyonna oba ewantu wonna nsaba osooka ojjawo interest zo zonna oziteeke bali zijja kujja oluvannyuma kubanga nebwona oba olina interest nga tetugyeko mu 7 interest zo zikufiirira bwereere nekyoyagala kikufiirira bwereere tusooke tulwane tujjeko mu 7 then interest zammwe zigenda kujja oluvannyuma abaagala ebifo abaagala obukulembeze abaagala obamanya abaagala okukola kimunda mujja bifuna mu bungi naye omulabe ye mu 7 tusooke tumuggyeko mwenna abantu bali mu diaspora bakubira omulanga tokulembeza nti nze diaspora team leader era njagala nnyo bandabe nze ndiwo no our common goal okujjawo mu 7 tuyinza okuba tulina personal differences na yezo musooke muziteeke ebbali soke tujje mu 7 abalina interest simejala kuba kyamane sifiri jala kubeera wachi bantu ekifo gundi nkola business ebyo tosobola bikufunanga tujjewo mu 7 tusooke tujjewo mu 7 nisigadde bijja kwekola njagala bayigiriza ekintu kimu omuntu alwana ng'ayagala ggwanga lye kukyuka nga talina kyayagala yabeera mu strong mutuufu naye omuntu alwana nga ye alwana office nze chapter leader sivaawo bwe basiibwa tewali kikolwa nze nokola kino sijja bwe mba temuyisemu nze tekijja kukola bwe bakiwandise balwa temujja genda no gwoba olyanga otendewaliddwa interest zo tezituusenga please debali abasobola okutwala ekintu nga tebalina interest bagende maaso era nakino kiri mu bakomuliri baffe tukola emirimu gyono gyoko bwobanga olina interest nga gwe wajja ku social media nga oyagala kubeera ne interest ezizo nti gwe kagujje simanyi nzaani mune ku social media tetugenda kugusa so gundi struggle ngamba ina personal interest no focus ya kujjako mu 7 ne gwenze nwana atengera jara kubeera chamani wejini jara kubeera no tetugenda kugusa struggle so ke tujje mu personal interest tuziteeke bali buli muntu mu struggle muno yenkanankana ne munne apart from the president at leading anchidam oba olina alina following mu ku Facebook ng'akola comment yenkanankana awo n'emitwalo 10 oba oli takola video ng'akwata nusu 11 n'agula data yenkanankana nawe ajja n'akola video ndere basis mpulira mungi nyo fenna mu struggle teri leadinga munne nti ono gundi yekaguje mu struggle taliiwo fenna twenkanankana kobere chapter leader kobere ekikufuula leader is to guide or to lead people goza ki driver tatula ku mataala era inatula mu ntebe ne ku steering kyekikufuula leader era muvugire motoka yonna era singe motoka yonna eva onosigaze entebe kitegeeza tuyisi motoka kitegeeza buli omu yeetaaga munne kati saagala muntu agambe nze kagujje nza tewante wali kagujje n'omuntu atalina following ayogera ku nsonga z'eggwanga wenkana naye omuntu atusinga ali omuntu wago ye president yekka abasigadde teri muntu asinga munne oba ali mu comment section oba sharinga oba commentinga oba agula data oba akola ki yenkanankana naawe gwagamba nti oli kagujje ku simanyi ndi MP ndi kansala simanyi nze team leader total nonsense mu revolution buli muntu abeera variable
ku mission y'okujjako nakyemalira naye nze nina enamba nyingi nze w'amaanyi ate nze njogera bwe njogera no tulina unification purpose oba task gye tulina okugusa nze newe naayogera nga information etetambula mba mmala biseera ne bwe naayogera nga si abantu kitiibwa mba mmala biseera okitegeera ffenna twenkanankana mu struggle teri asinga munne ompulira bulungi nnyo gwawulira nga kikunyiza kyenkugambye gano ge mazima kubanga constitution tugamba power belongs to people. Who are the people? Be bantu betudiringa nabo on daily basis. Omuntu akweleza mutwale Kampala gula data kola live yenkanankana nawe agikoze. Omuntu aguze box y'amazzi mu struggle yenkanankana nawe ali Kampala foot soldier. Echenja ukiri goli ku battlefield. Okitegedde? Omuntu apangirisiza community ennyumba yenkanankana nawe akola omulimu ogwo. So teri nti ono sipiri ono w'amaanyi. No! Yensonga lwaki president akwati amaanyi gali mbantu ate abantu bakamabe. Yandibadde bagamba nti nze mwenna muli bange nze mbafuga. No! Agamba amaanyi gali mbantu ate abantu bakamabe. Yensonga lwaki president yapula takyalina emupigo yeguyagwa ayagala abantu bali kyetuyita unification oba unity y'abantu tayagala bannabyabufuzi. No! Ayagala abantu. Kyenjagala okuba. Be humble. Respect each and every comrade ali mu struggle. Oba commentinga, oba sharinga, oba akola ki. Tuli equal apart from the president. Kubanga ifonti of honor. Yoba kyakulanyi sentamu. Abasigadde gwe tuddawo ne wera batimanyi nze nsinga amanyi no. Tolina manyi bulaza. Nze singa ko tolina byosinga kuogera. Waliwo atayogera nga atadde sente mu struggle. Zotamanyi muwendo. Waliwo atayogera nga afuluma information egifulumya on daily basis. Nga agiwa bekisande okusevi president wafa asevingiddwa emirundi bufukunya ku information efuluma on a daily basis. Kati goyogera muga nti gwomusinga. Intelligence president gyalina gyafuna. Owera kuga nti gwomusinga yafuluma information agifulumya. Oyala okungamba abantu abakola okunganya bana Uganda mu diaspora. Nababulira ekyokukola ne demonstration go basinga. No. Kubanga jukira mu diaspora omuntu akola hour per hour okufuna obulamu kubeerawo. Hour just spending against mu demonstration eri more profitable than what I'm doing right now. Awo omuntu just spending against mu demonstration oba kuandika email oba kola ekintu kyonna on behalf of that country eri more profitable than what you think you are. No. Waliwo abaana dewano kuba mu 2017 bali mu struggle tebavanga webali takolanga video asharinga apostinga ateeka mu sente nakubira simu nagatufudde kino nomuga kakana sala pressure bintu bitambula bijja kuba bulungi abo nabo gye bali bagitirivu. So nze ngenda basi ekigambo kimu ensonga tuzikwata kintu kikulu tusooke tufune ekigendera kyaffe ffenna kyakujja ku Museveni ebisigadde bigenda kwesootinga abaagala ifu mugenda bifuna abagenda okukola mu revenue abagenda okuyingira mu magye abagenda okukola naffe abagenda mu kyalo weetulinze tolina wagenda kunsanga mbe simina ekifo ky'ennwana tekiriiwo abantu bangi bakoze ebintu mu struggle muno bawadde ennyumba zaabwe bawadde ebintu byabwe badonate nze buli kimu kati gwe toveera oga nti nze nsinga ndi w'amaanyi. No. We are all equal. We are all equal. Era kyetukola tekimanya mateeka lwakuba nti abamenya amateeka bo balabanga tumenya mateeka nenga kitukola kimateeka kubanga okusunya ekigamba nti bwolaba amenya constitution ng'afuga eggwanga mu kyamu olina okulirwanirira ennwana we ziri ziteekeddwawo emu gye tukozesa yeeno to expose n'okusomesa abantu kye tuyita awareness okubabuulira bye batamanyi bye bamanyi n'okubazzaamu amaanyi. That is exactly what we do. N'ekirala comrade yenna gw'olaba nga tokyamula ku social media nga tavangayo kuvuma president kola post yetyoboola please abantu mbaleka bambalina ebizibu basirika ebizibu ebiri personal
nkiddamu comrade yenna yali akola live nga tokyamulaba please nga talina post gyakoze vuma president oba ejolonga struggle oba nti yabaga nti yalidde mumuleke abantu balina ebizibu ebiri personal nga tajja kugamba nti secretariat mumpe ssente oba Mr. President mpa ssente no nga yagamba kansooke ngende mmalirize ekizibu ekiri personal njako dda abaana mu contract zaggwako ne badde Kampala silent ne basiika bagezaako to cope up with life badde mbafuluma badde mboogere abala bali mu mbeera etabasoboza kwogera nga tebalina ssente zabagwako nga tajja kugamba nti ngenda kujja ku secretary bampe ssente no eri wala bambuuza pato omuntu wa wansi era pato gyali waali ensi mwali kati ekolagane mu 7 tasobola gikriticize tasobola criticize mu 7 nga ali mu nsi eyo is there quiet mpaka lwana shifting aveewo gomusajja getulana amaze emyaka 4 mu buyinza yasalako Africa yonna yasalako Asia yonna Europe naye agisazeeko na America ayina bulwamba mbega ayina connections ezo nasezo musoro okwekumira mu buyinza n'okufuna intelligence so kati abaana abasirika abamu bayingira Uganda contract kaziweddeko abalala bakyasirise banoonya how to get out of that country okuddamu okulumba government buto so please abantu ambalike okujja nga alumbye president walumbye struggle then now you can attack ne gwabuuza gundi gye bali just bali mu situation tajja kuira simogende mpo mutwalwa ssente no omwana wange yabize pain tajja kigamba ayina kirwanako ng'omuntu wakijjawo kitegedde bulungi nnyo so abaana bagenda kudda gudwe naafu nti nammwe muzimbi abaana bangi batandise okuvaayo kyenabagamba tuzimbe abaana bangi nammwe kenyini bakomole mufuna time ewummula okwogera ensonga z'ebyobufuzi n'abaana bajja ne bakola omulimu gwe gumu encourage other people to come out to speak for their nation kyetukola kino but don't discourage abasirika ababa n'ebizibu byabwe okujjako ng'asaze red line agadada n'akola mu wayaawo yange omukube sina kyenku naye ng'omuntu tokyamula ku media nga yasirika alina personal problems balina personal problems zebatasobola kujja kugamba ne bwana kusalanga na munjagala million omwana ali mulwadde ojamuga waki tokubira president musajja atu yasinga ebizibu but we are fighting dictator amaze emyaka 4 mu buyinza alina ssente z'okulwanira obufuzi asigale mu buyinza era nga bazigaba mukaba bankule tusekali ku Rock 5 olunaku lw'enkya buyukwe ku Rock 5 nakasongola video wedde banzijukiza time is out mwera mukama bankumire